abadala mwena balamusizaako nnyo. Dr. Hilderman muyite Hilary Kiyaga oba oyinza omuyita amazongoto okumutegeera amangu. Muganda wange ki ekikutawaanya? Oliko empewo z'ekika. Bannabyabufuzi abalya ssente za Mwami Museveni baziriiridde ebbanga nga bannayuganda basirise. Si lwakuba nti babeera tebabalaba. Babalaba naye olw'okuba nti babikkako. Abamu ne babalekerayo ne bagamba oyo twamumanyiira takyali waffe. Abangi ne bazirya ne balowooza nti bannayuganda tebabategeere ne beebuzaabuza n'ebimala ne biwulikika mu matu ga bannayuganda era ne bakikakasa nti ensimbi za Mwami Museveni gundi yamaze ozisitula. Ku luno Kacyanga balya nsimbi ate Dr. Hilderman ye yeeriiriddemu zino kubanga Kacyanga azirya zimufuukidde akayinja mu ngatto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abamuzana abadala mwena balamusizaako nnyo. Dr. Hilderman muyite Hilary Kiyaga oba oyinza omuyita amazongoto okumutegeera amangu. Muganda wange ki ekikutawaanya? Oliko empewo z'ekika. Lwaki mudda ku mitawaana ogitawaanya? Bw'olaba ebituuse ku bayimbi banno abagezezaako okwebuza amagezi nga gwe byotandise okukola, owulira obimiisinga nawe byetaaga bikutuukeko. Oyagala kulozaako ku bukawo bw'Abannayuganda? Basajja mmwe, lwaki mutuuka otulowoozesa nti abantu abaasoma muba temutegeera bulungi? So nga ate twalyegombye nnyo abayivu. Era twalowooza nti abantu abaasoma ennyo baba bategeera nnyo. Ne lwaki ate mmwe abeeyita abaasoma ebiseera ebimu lwaki mmwe mutera okuvaako ne mweyisa ng'abatategeera bulungi? Nabagamba mmwe mwenna abeeyita abapolitician mugenda tufunamu obuzibu bungi nnyo kubanga abantu bemudiringa nabo effe tetuli ba politicians. We are revolutionarists. Olwensonga nti ba politician baba balimba. Ba politician baba bali bankwe. Babeera bannanfuusi. Nga bye mukola byennyini ebyo byotandise okukola ne banna abakusooka bwe batyo batandika. Bannabyabufuzi babeera bankwe, babeera balimba, babeera beefuula, balya mu lulime ne mu luzise, babikkirira ebitu ebikyamu, oba kitegeera. Bapretendinga nga balaga nga abali ekintu nga abali kino ng'ate bali kirala. Eyo ensonga eyatutamya bannabyabufuzi era y'ensonga eyatusitula nga Bannayuganda okwenyigiramu mu kulwana okununula ensi yaffe nga politician mutuzanyidde ku bwongo ebbanga ddene. Kati okuva twasituka ne tubyekwatiramu tetulinayo munnabyabufuzi yenna gwe tugenda kuwa mukisa kuddamu kuzanyira ku Bannayuganda, kuddamu kutuzanyira ku bwongo ebyo twabigaana. Oba kitegeera wakati gwe yewanyinga buli minisita simanyi wa ati simanyi na biki ebirala. Oyinza otya okubanga osaba omusajja eddobo ogende mu nnyanja weevubire ebyennyanja n'akumma eddobo n'akuwa ekyennyanja n'omwebaza nti akoze nnyo? Weerabidde nti ekyennyanja ogenda kirya kiggwewo enkyobere ng'oyagala ekyennyanja ekirala ng'ate otya okuddayo okumusaba. Ekyo kimu. Ekyokubiri nga tokyayinza nakuddayo omusaba ddobo kubanga wali oyagala ddobo ng'eddobo lyakuba kyannyanja n'agamba ekyennyanja kikyo nkikuwadde kati ate eddobo oyagala lyaki? Ekyo gwe tokimanyi mu bwongo bwo tekijja. Gwe teweebuuza nti lwaki omusajja gwe musaba etteeka erigenda okuyamba buli muyimbi yenna gw'omanyi ne gw'otamanyi, ali ekitoolo, ali eggulu, ali mu Arua ng'akubye akayimba ke n'amaana akauploadinga ku YouTube ng'agenda kutandika okufuna ssente mwaka akayimba ke yayimba n'abanga eritteeka alibammye. Wabula mu kifo ky'obbawa etteeka lye mumusaba aye n'abawaamu ssente ze mutamusabye. Gwe teweebuuza nti kiva kuki? Mumusaba birala ate abawa birala. Mu bwongo bwammwe tebusobola kuzuuka ne bulowooza kintu ekyo. Sewo minisita w'abayimbi kankubuuze, singa bakubuuza lisiti y'abayimbi abali mu Uganda obamanyi omuwendo gwabwe? Naye gwe okimanyi nti bwe bamala okuyisa etteeka eryo yo media oba YouTube ebemanya abayimbi bonna abali mu ggwanga Uganda kuba buli ayimba akayimba n'akauploadingayo ebemaze omutegeera nti oyo gyali wonna we bakazanyira abaafuna ssente z'oyo muyimbi newankubadde nga Uganda tetumumanyi.
Federa tutumumanyi. Niye akayimbe kasita kagendayo. Abantu ne bakalaba, ne bakazanya, abagenda kufuna sente. Nga tekimweta kisana kujja kukola show Kampala. Ne mu buli wogera ku bayimbi, mwerowoozaako mwekka abali mu katundu abali mu central. Mwerowoozaako mwekka abali mu butawuni tawuni obwenjawulo. Abeemanyi nti ono nono noli nga bwe mwemanyi. Gwosobola okumanya abayimbi abawera 10. Osobola okukwata n'otukolera list ey'abayimbi abawera 10. Noga nti babano amanya gaabwe ne bibayimba osobola okukikola. Kati sente zibabadde mugenda ziwa abantu bameka. Mukakasa buli muyimbi ali mu Uganda sente ezo zigenda mutuuka mugenda zimutuusaako mumanyi bameka. Mumanyi bameka. Neteeka bwe limala okuyita teryetaagisa muntu kumala mumanya. Kasita aba muyimbi khalasi kiba kiwedde. Naye omusajja mumusaba tteeka abawa ssente. Mutemwebuuza lwaki tukusaba tteeka n'otuwa ssente. Temwebuuza nti kyetaagisa ssente mmeka gavumenti okusayininga etteeka eryo. Ssente mmeka ezo. Mwekyo temukyebuuza. Kiba naye just a signature. Kyetaagisa ssente mmeka okutuuka okubanga mutumye signature eyo ne mutuwamu obuwumbi 3. Era ekyo tekikumala kumanya nti omusajja kyakumma kye kinene okusinga kino kyakuwadde. Omusajja omusaba ndu ya kitooke kugenda kusimba kitooke kikyo n'akuwa omunwe gw'ettooke n'ogenda okuba mu ngalo nti weebale nnyo ne bw'otanyongera kino kimala. Mwana bantu mwefuulira ddala abagwagwa abatali wadde empeke y'obwongo obutoola. Sebo n'otuuka n'okkanga balambu gwe wakola ensobi n'otawabula principle n'olwekyo tebanenya principle banenye gwe musobya gwali olina okumuwabula omulage obulungi bw'ekyo gavumenti kyakoze okubawa ssente. Okakasa ddala ekyokubawa ssente kye kirungi okusinga okubawa etteeka lye musaba igwe gwe baalikwasa bwobanga wavuddeyo n'osiima ssente eryo etteeka mukyalifunye. Ani abadde alina okusinga oguguba ng'agugubira ku kyatteeka okusinga ssente. Niye nawe kasawudde nti obusente babutaddeyo khalasi olaba bagenda zikulyako. Kubanga atali mu kya association kya Kenzo tagenda kufuna ku ssente ezo. Mwenna kati ako bateze kamasu. Musajja alinga yakutte ekiwunya n'akiteeka awali Kenzo buli nswera egenda ng'ewumpugumu enoonya ekiwunya ekyo kiri mpaka awali Kenzo. Kati bakutte ssente ne baziwa Kenzo. Buli muyimbi yenna gyali adduke emisinde awali Kenzo. Naawe n'ogenda mweyensindikagano. Nebalaba naye mwanoonyeza ebizibu. Olayika Abannayuganda owulira obabulamu sebo toddamu kukangabala mweyogera ku principle mweyogera ku pulezidenti waffe si gwe olina omuwabula. Ye yakutuma omulimu ogwo gukulemeredde ate otasegamba gwe olina okumuwa amagezi. Omululu gw'abasukka bantu mmwe. Wallahi egera nti oyo gyali. Beebo bannabyabufuzi baffe Uganda bwe batyo bwe beeyisa. Ekireese obuzibu nno ziwebwe biliyoni 13 ezaateereddwayo mu bayimbi ba Uganda ababadde bakiwakanya bulijjo nga bagamba nti tebatuwa ssente wabula batuwa eddembe lyaffe tubeere nga tulina copyright ku music waffe oba ku biyiiye byaffe. Bwe bawulidde nti biliyoni 13 ziguddeyo mu kisawo ky'abayimbi awo bonna bakyusizza dda obwanga bagamba nti basooke batuwe ssente zino twekulaakulanye kubanga bakimanyi bulungi nti bagenda kuzibalyako singa banaasigala ku ludda olugamba nti tetwagala ssente twagala copyright yaffe. Nga n'abatandikawo federation ya Kenzo gyakulembera mission yaabwe yali yakufuna copyright babeere nga balya ku biyiiye byabwe. Naye owulirira bino nti abasinga obungi kasita gavumenti yabasuubiza bateramu ensimbi bakyusa dda obwanga tebakyayagala copyright kati baagala ssente gavumenti yebadduukirire. Naye ku gavumenti ya wano nga bw'ogimanyi teteekawo etafunira. Tesobola kukwata biliyoni 13 eziteeke mu bayimbi beetalina kyejjamu. Bateekamu ensimbi ezo naye nga naye erina kyebabalira. Ate kyebabalira si kubongera mu maaso okubakulaakulanya wabula ye ate kubafunamu bo bayimbenga ebyabwe naye nga tebakwata ku gavumenti teboogera ku bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kubanga bakimanyi bulungi nti asinga obbazoganya olwaleero His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu
era naye yava mu bayimbi. Balowooza nti singa naye bamwanguyira ne babeera nga bamukontrolinga nga kati baatandise okontrolinga bano abaliwo, osanga teyandivuddeyo kubafuukira kizibu.